Omubaka wa Mityana Municipality Francis Zaake y'omu ku babaka abaafuna obuvune obw'amaanyi mu kanyoolagano akaliwo mu Paalamenti ku Lwokusatu lwa wiiki eno. Ono ali mu kujjanjaba mu ddwaliro e Lubaga gye yaddusibwa ng'embeera mbi. Olwaleero munna FDC Dr. Kizza Besigye amukyaliddeko era nga kati embeera erongoose. Zaake alojja embeera eyamuviirako obuvune mwali kati. Ono aliko ne byatubuulidde byagamba nti byamutuukako oluvannyuma lw'abakuumaddembe okumukwata ne bamuteeka mu mmotoka yaabwe. Bwe baazijjaeyo ne banzijjamu empale bwe bati nengezaako gikwata era ne bagigera ne bagiyuza era weri mu kinaabirawo empale bagiyuzizza yonna yonna bwe bati. Ye munna FDC Dr. Kizza Besigye avumiridde eryanyi n'ebikolwa eryakozesebwa abakuumaddembe okufulumya ababaka mu Paalamenti. Ebikolwa ebyakoleddwa ku bo bibadde bikolwa bya butujju bwennyini. Besigye era ategeezezza nga buli munnayuganda bw'alina okwesiba ebbiri olw'ensonga nti eggwanga liri mu matigga. Ndowooza kino nakyo kirungi nti kibaddewo kubanga ebbanga lyonna oluusi tubadde twogera ng'abamu abantu balowooza nti bye twogera bya bulimba oba nti oba oliawo tugaziya ensonga okusinga nga bwe ziri, naye ku luno buli omu yakyerabidde. Besigye asigadde alambula ababaka abaafuna obuvune abali mu malwaliro ag'enjawulo. Gerard Luyima, NTV ku ssaawa emu.